ne mukyalo emmere ya layisi akawunga ka layisi n'ebijanjalo banneiba batuwa n'omukyala mukwano gwange ali awo yali akuuma ku ttaka wano kati waali wano yali afunye omwami we baalima nnyo kati yampaayo kiro 10 ez'ebijanjalo nanguza ku 3,300. Bisambi tondeetera vuga motoka saawa zino kujja Mpigi kulaba. Ambi kikwano kyange. Bisambi sorry. Sorry. Ereta manya kye namba gy'otuwadde. Sharif tugenda tulabe Bisambi. Ereta Anet Nancy. Sharif tugenda tulabe Bisambi. Mbaniriza akabalabi bange wona wosinzira okuba nti olaba video za Maggie okola kyamanya nnyo ogwe asinga ata likinga na commentinga banangonzezaamu amaanyi. Omukyalo oyo tumuwulidde era tumumanyi bulungi nnyo, ayitibwa Mukyala Bisambi, muzannyi wa bina Uganda. Eri abantu abali eyo ng'obulamu bw'omukyalo ono bw'abadde alivingiramu emabegako nga obadde obwegomba. Wegomba okugendako ku TV okuzanya ku bina Uganda ng'obwegomba, naye teweegombanga muntu yenna. Olwaleero ali obulungi enkya asobola okubeera obubi, olwaleero alivingira mu bulamu obweyagaza enkya asobola okukeera nadda mu kyalo ku zero. Omukyalo ono omutunuulira mu maaso ng'ayogera nga mu butuufu ayina obulumi, ng'ayina ennaku ku mutima. Abantu bangi nnyo betwegomba. Abo abagagga be mulaba tebeebaka. You people abagagga tebeebaka. Kyannaku nnyo nti abamu tetusobola kutuukirira Mr. Ham yandibadde akubuulira tebeebaka. Gy'okoma okubeera n'obulamu obulungi nga ssente ozirina n'ebizibu ebizitwala gye bikoma okweyongera. Ate bwe kisanga nti abantu abamu ssente zaabwe za musaayi, you people abantu abo balina ennaku. Naye togenda kumanya ssente ze za musaayi si za musaayi, naye balina ennaku, so teweegomba na muntu yenna. Mukyala Bisambi bambi, tusaba Mukama addemu akutereereza obulamu nga bw'obadde oddewo. Emmotoka yagitunda, agamba banka yali emubanja n'atunda emmotoka asasula ebbanka. Okiwulira? Ayina emmotoka omwegomba naye ate ayina amabanja mu bbanka ssaawa yonna emmotoka egenda. Ayina ennyumba eya kalina omwegomba naye ssaawa yonna ebbanka esobola okutwala ennyumba eno. Balina amabanja. Mukwano kakkana n'ako akatono k'olina Mukama wagenda okuyisa ebingi abikuleetere, kakkana. Abamu tulookalooka ne tutuuka n'okugwa ku bye tutaaliguddeko. Ngenda kwogera ku bantu babiri, mutabani wa Evelyn Lagu ne Bisambi. Nja kuba mbaterayo vidiyo bwabwe maaso awo tube nga tubulabako obumu. Teweegombanga muntu, obulamu bukyuka, ensi yeetooloola. Wabula sigala mu maaso ga Katonda ng'omusaba asobole okublessinga nga bwe yaba blessinga. Naye abamu tupakuka. Kyagala kubanga gundi abamuddusa omubuuza n'okumubuuza wakola otya, wabanga ssente ze za kizikiza akuyingiza mu kizikiza, otandise okufubana n'obulamu ne ssente tozifunye, abaana obasaddaase, buli kimu okitaddeyo, bakadde bw'obasaddaase ne ssente n'otazifuna. Oyo gwe bayita sitaani, asobola okuwa omulala gwe n'atakuwa. Okiwulira ekintu ekyo? N'oyo gw'olaba gwe weegomba ayina ennaku. Abamu tebasobola kuvaayo mu kamera kwolesa nnaku gye balina naye nga kyokya. Oyo ali mu nnyumba ennungi ennyo ayina ennaku gy'atasobola kuvaayo kubuulira public. Mukwano kakkana n'ekyo ky'olina. Naye nga tusaba Katonda bambi aterereze Mukyala Bisambi obulamu. Omuntu ng'olivingiddeko mu bulamu obw'ekibuga, ekyalo kitera okukaluba.
kitera okaluba ate mbabuli obulamu bukalubira ba celebrity abo ng'omuntu alinako okulinnya amanyikiddwa obulamu bukaluba bambi nti oluusi bavaayo batya okuvaayo okujja mu public era abo abavaayo be bazira oba tabaawo abamu abanoonyezzaako kumanya mbeera mwe bali mu butuufu babeera eyo ne basiririra ddala. Katugendeko ku mutabani wa Evelyn Lagu. Mutabani wa Evelyn Lagu emboozi ye mwagirabye, byonna byonna bye yanyumizza mwabirabye, ebikwatagana ku masabu gye baatambulanga ku basawo Abaganda mwabirabye. Naye omuzadde, nze kye ngenda okwogerako eno emboozi, omuzadde bw'obanga otambula ogenda ku ndagu mwe abatakkiriza mu Yesu waffe, kubanga Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, emirembe giri mu ye, naye gwe atamukkiririzaamu totatta na bulamu bwa mwana wo kugenda na mwana wo ku ndagu gy'ogenda. Mukwata abaana ne mugenda nabo ku ndagu mbu abaana babawerekeddeko, naye omusamize Sitaani yennyini. Sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza, talina kalungi kakwagaliza. Omusamize gy'ogenda n'omwana wo mbu omwana akwerekeddeko, eriyo bangi abagendayo nga basaba omukisa. Kyokka ogenza n'omwana wo nga omusamize n'amutunulamu n'amulaba ng'aliko omukisa, tagenda kugamba, naye agenda kuswapinga omukisa gw'omwana wo amwambaza ebisiraani. Ku musamize gy'ogenda waliwo omwana wo kyalina, naye nga waliwo abakyetaaga, baludde ebbanga nga bagenda omusamize oyo. Baswapinga emikisa gy'abaana, abaana baffe babayingizaamu ebintu. Bw'oba gw'osazeewo butakkiririza mu Yesu, n'osalawo obulamu bwo obutambulize mu basamize mu balogo nga beweesize, bambi at least abaana bo basaasire, toboonoonera bulamu. Simanyi kuba omwana w'abanyumya agamba baatambulanga nga ne maama we akyaliwo, nga maama we akyaliwo ne bagenda ku basawo, simanyi ne bakola biki. Naye maama oba taata tambulanga wekka. Oluusi omusamize ono ne wanaaba taswapinze mukisa gwa mwana wo nga tagubye, omwana ono engeri gy'otambula naye omulaze nti future n'obulamu n'emirembe biri mu basamize. Omwana ono agenda kuba nti akula, tajja nakuddamu kugamba kuba yakwata wa gye mwatambula, bye mwakola yabiraba, bye mwali mugenzi okukolayo yabiraba. Bw'anaaba akulaakulamu embeera nebanga emunyigamu, agenda kudduka agenda ku musamize. Omwana ono obeera nga amu-initiatinze, kiringa ng'omuzadde nga buli Sande ogenda ku kkanisa, nga buli kiro ofukamira n'osaba n'abaana bo. Omwana oyo ensigo gy'omusigamu ya Bwakatonda. Era buli situation yonna ajja kumanya ngenda kufukamira ku mavivi Mukama yagenda okunnyamba. Kati n'omusamize gy'otwala omwana agenda kula akimanyi, byonna biggweera ku musamize. Njagala okubuulira Sitaani talina kisa, teri muloga alina kisa, teri musamize alina kisa. Bw'oba olina ekirungi kye yeetaaga kikuggyako, kubanga omusamize gw'ogendayo olwaleero n'oyagala nti abeeko ekintu kyakuwonya, bw'akuwonya eddogo abaako ekirala ate kyakwambaza, kubanga Sitaani taguba Sitaani munne eddogo. Sitaani yalijja ku musamize okuloga naawe gyozze, agenda kujjako bujja kino weweereko, naye alina ekirala kyagenda okwambaza nti at least n'emyezi egijja obeeko ekizibu ky'ofuna oddeyo asobole okuba nti afuna ssente. Bakuggyako lino ejjiini ne bakwambaza ekirala, gw'olowooza mponye n'oweweeramuko, n'oweweeramuko eri ebbanga, naye kimala ne kiddamu omusamize eri wawulira nti kati obwavu bumulumye ng'aseesaamu, ng'odduka oddayo ewa jjajja ate kati kino kyekyazze. Essente ozimalira mu ssabo, tewali mirembe gy'ogenda kufuna. Bannange byonna mubikole, naye abaana bammwe mbeegayiridde, omwana mujje mu bintu byo.
omwana gwe wazaala mujje mu bintu byo tambula wekka omwana wo mwesonyiwe bw'oba omwagaliza obulamu obulungi totwala mwana wa musamize nti akuwerekerako alina amatu awulire tujja kubyogerangako oba oliawo afunamu ekyokuyiga n'ofunamu ekyokuyiga naye nga mubadde balabi balungi mukama abankuumire ennyo angenda kusembayo nga mbateerayoko obuvidiyo bw'abantu bano tube nga tubulako katono ate tube nga tuliyita olunaku mukama abankuumire ennyo abanjagalire gwe atanaba kusubscribinga bambi beera ng'okoona kagambo subscribe wansawo ate waliwo n'akantu akajja akalinga akadde ng'omaze subscribinga n'akakadde osobola okakoonako osobola okulayikinga ate n'okomentinga okusinzira vidiyo nga gwe bw'owulira bw'ofiiringa ki ky'oyogera ku bibadde mu vidiyo eno mukama abankuumire nnyo atakuumira mpeera tusinkane mu vidiyo eziddako mweraga okutuuka ogenda mu byabalubaala abasamize bitandika mamanga akyaliwo gye bamnyusako emisolo gy'eŋŋamiya paka twatuka erusiiti erusiiti omanyiyo waliyo erusiiti waliwo omusajja mutajja Jasenfuka Jasenfuka n'atuguzisa amanda nagamba musoma mukume ekyoto kya bulamu balinayo ebyoto bingi balinayo ebyoto byasoma bulamu Katonda Musoke Mukasa ani ebiseera nanye kyalina dreadlocks kati waliwo kyankwata mu matu yali bamweyana nti bamutwala nti is the ancestor of people with dreadlocks and people with addictions kati bantwale ekyasookera ofa psychosis yange yasooka nagifuna mawanga akyali mulamu ng'agenda ku dialysis psychosis nenkwata mukuntwala bantwala lusiiti gye banzizaayo namalayo emyezi 2 naye nga bansibira ku muti ne bansiga obutabwente